Hallelujah. I said hallelujah. 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 Zikubire waggulu eza Mukama ng'omwebaza. Atukuumye Mukama mwebaze. Atukuumye Mukama mwebaze. Atukuumye Mukama mwebaze. Atukuumye Katonda waffe mwebaze. Atukuumye Kabaka w'abakabaka mwebaze. Atukuumye Katonda omulamu mwebaze. Ekitiibwa n'amatendo bibeere bibye bimuwe. Ekitiibwa n'amatendo bibeere bibye bimuwe. Ekitiibwa n'amatendo bibeere bibye bimuwe. Mwebaze Mukama atulabirira. Atuyisa mu bw'emisana n'atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Atuyisa mu bw'emisana Mukama n'atuyisa mu ntiisa y'ekiro. Mwebaze. Atuyisa mu bw'emisana. Amenyaamenya emitego gy'ababi. Amenyaamenya emitego gy'abeeyita abazira. Amenyaamenya emitego gy'abeeyita abazira. Mwebaze. Amenyaamenya emitego gy'abeeyita ab'ekitalo. Mwebaze. Amenyaamenya emitego gy'abo abakuwalanna. Mwebaze. Amenyaamenya emitego gy'abo abakulumba. Mwebaze. Atwala ekitiibwa Mukama, atwala amatendo. Atwala ekitiibwa Mukama, atwala amatendo. Alabirira, agabirira, alwana entalo zaffe. Atwala ekitiibwa n'amatendo Mukama, alabirira, agabirira era alwana entalo zaffe. Ow'ekitiibwa n'amatendo Katonda waffe. Zongero zikubira waggulu. Muyimuse Mukama kubanga afaayo. Muyimuse waggulu kubanga afaayo. Muyimuse Mukama kubanga afaayo. Yebale. Atutandikira buli kinaagitambuza. Yebale. Akulembera amagenda gaffe gonna n'amadda. Yebale. Alabirira abaana baffe mu masomero. N'atulabirira ku mirimo. Yebale. Alwana ne bye tulaba ne bye tutalaba, mukubira engalo ez'amaanyi. Mwebaze Mukama, alwana ne bye tulaba ne bye tutalaba. Mwebaze. Alwana ne bye tulaba ne bye tutalaba ye Mukama. Mwebaze. Awangula entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Mwebaze. Awangula entalo ze tumanyi ne ze tutamanyi. Mwebaze. Atubeezaawo oyo ye maanyi gaffe. Emikono gyongere waggulu mugambe Taata gwe maanyi agambeezaawo. Zikwire waggulu kubanga buli lwebaza ayongera okuweereza amaanyi ago. Zikwire waggulu kubanga buli lwebaza ayongera okuweereza amaanyi ago. Yeetwalira ekitiibwa, yeetwalira amatendo. Yeetwalira ekitiibwa, yeetwalira amatendo. Yesuubi lye tulina Mukama, mukubira engalo ez'amaanyi. Mugamba oli ssuubi lyange. Nali sirina kukkiriza, nali sirina kwagala, nali sirina ssuubi, naye Yesu gwe wabimpa. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo omutandisi w'essuubi lyaffe. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo omutandisi w'okukkiriza kwaffe. Yetwalira ekitiibwa n'amatendo.
Musse emikono gigole bulungi waggulu, muwubireko. Muwubireko wakati mu kusinza, muwubireko wakati mu kutendereza, muwubireko wakati mu kwebaza, muwubireko Katonda waffe, muwubireko mulungi. Mugambe weebale gwakozesa omutima gwange, weebale gwakozesa amawugwe gange. Mwebaze muwubireko akozesa organizi zonna, mwebaze muwubireko akozesa organizi zonna. Oli mulamu, obwongo bwo bukola paka ku bigere ebyo bitambula, muwubireko. Omulabe byakoze byonna biganye okubaawo. Omulabe yayagala obeere zonto obeere zolo, naye wa Mukama yabigaana. Muwubireko, muwubireko. Katonda akuyambye okuba nga oteredde, tonnafuna bingi ne stress tekuwangudde, tonnafuna bingi ne pressure tekuwangudde, tonnafuna bingi, naye ekisa kya Mukama kikubedde, akubeereddewo. Katonda affe muwubireko, muwubireko. Katonda akubeereddewo. Emikono gyongereko waggulu okusinga kujja neyibawo. Yeetwalira ekitiibwa Mukama waffe, yeetwalira amatendo kubanga yasobola byonna. Muwubireko omuyinza w'ebintu byonna, muwubireko Mukama omuyinza w'ebintu byonna, muwubireko Taata omuyinza w'ebintu byonna. He is more than able. Adonai, buli kimu kimwanguyira. Jehova Shama, Katonda abeerawo. Waali wano mukubira engalo eza waggulu mu linnya erya Yesu. Waali wano mukubira engalo eza waggulu mu linnya erya Yesu. Waali wano mukubira engalo eza waggulu. Atwala ekitiibwa n'amatendo Katonda waffe. Yimusa emikono gye ebibatu biteeke waggulu. Osaba omukisa gwa wiiki eno mu ngeri eri special. Musabe omukisa gwa wiiki eno mu ngeri eri special. Musabe Mukama omukisa gwa wiiki eno mu ngeri eri special. Akuweeyo amawulire amalungi, akuweeyo amawulire amalungi nga kusabira Mukama agakuwe. Ali mu katale, ali mu dduuka, ali ku midaala, omutembeeyi, owa bodaboda paka ku trailer, atikula ebintu alinze emaali etuuke. Katonda akuweeyo amawulire amalungi. Musa ebibatu byo waggulu, musabeeyo amawulire amalungi Mukama. Musabeeyo amawulire amalungi Katonda waffe. Musabeeyo amawulire amalungi Mukama. Musabeeyo amawulire amalungi Katonda waffe. Bwe tusaba Katonda awulira, bwe tusaba Katonda ayanukula, bwe tusaba Katonda akola. Yimusa emikono musaba amawulire amalungi wiiki eno. Saavisi eno nga yakagwa, Mukama akuteekera amawulire amalungi ku ssimu yo. Zikubire waggulu g'osazeewo, zikuba n'ezibeere waggulu w'omutwe gwo. Saavisi eno nga yakagwa, Mukama akuteekera amawulire amalungi ku ssimu yo. Saavisi eno nga yakagwa, Mukama akuteera amawulire amalungi ku ssimu yo. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu.
kale wanika emikono gyo waggulu, ebibatu bitege bulungi waggulu, musabe Katonda affe wikyene akuwe ku ssente n'ebyogenda ozikozesa mu mutima gwo bimanye era bimugambe. Musabe Katonda affe akuwe ku ssente, musabe Mukama waffe akuwe ku ssente, musabe Katonda affe akuwe ku ssente, akuwe ku ssente. Kyotunda kitambule, kyotunda bakigule, bizinesi etambule, bizinesi ebadde erimu okulamuza obulamuza, batandika okusasula, buli akwatako yasasula, buli akwatako yasasula, buli akwatako yasasula. Weyongera okutunda, weyongera okuzaawo, weyongera okutunda, weyongera okusuubula, weyongera okutunda, weyongera okusuubula, weyongera okutunda, weyongera okusuubula. N'abatunda ebikalu okugeza nga poloti, abatunda ettaka, abatunda ebizimbe, bakuwe ssente mu linnya lya Mukama affe Yesu. Ebatu byongereko waggulu, Mukama musabe ku ssente. Ebatu byongereko waggulu, Mukama musabe ku ssente. Nkusabire ebyetaagisa ssente byonna obikole. Nkusabire ebyetaagisa ssente byonna obikole. Nkusabire ebyetaagisa ssente byonna obikole. Ebirooto by'omwaka 2025 Mukama abituukirize. Yimusse emikono musabe ku ssente ezituukirize ebirooto eby'omwaka gwa 2025. Mukama musabe ku ssente ezituukirize ebirooto eby'omwaka gwa 2025. Ekyamateeka 28 onyiro olwokusatu Bayibuli egamba nti anaakuwanga omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Basabira omukisa abali mu kibuga n'abali mu kyalo. Mbasabira omukisa abali mu kibuga n'abali mu kyalo. Mbasabira omukisa abali mu kibuga n'abali mu kyalo. Okerenga ku macanga Mukama akutegekedde abanaakuwa ssente. Okerenga ku macanga Mukama akutegekedde ba clients. Okerenga ku macanga Mukama akutegekedde ba customer. Olwo olunaku lugweko ogenda okwebaka Mukama ategeka abalala. Nkusabira omukisa gwa Mukama gwayogerako ogwa buli nkya. The Lord's mercies are new every morning. I pray for new mercies every day upon your life. Yimusa ebibatu ebyo waggulu. Kkiriza Katonda ekisa kye kibeere kijja bulijjo. Kkiriza Katonda ekisa kye kibeere kijja bulijjo. Kkiriza Katonda ekisa kye kibeere kijja bulijjo. Yimusa emikono waggulu mugambe Taata ekisa kye kirondoola. Ekisa kyo kinondoole. Ekisa kyo kigende nange. Yimusa emikono waggulu mukwase safaari zo zonna. Safaari tekitegeeza kugenda wala nnyo kyokka, naye n'okuva ewaka okugenda w'okolera. Era naawe oba otambudde, eŋŋendo zo zimukwase zonna. Nkusabira walema okubaawo ekyesaazaawo okutaataaganya pulaane zo. Nkusabira walema okubaawo ekyesaazaawo okutaataaganya enteekateeka zo. Nkusabira walema okubaawo ekyesaazaawo okutta pulaane z'olunaku oba eza wiiki. Yimusa ebibatu byo waggulu Mukama musabe obugabirizi bwonna. Muwubireko obuwubizi.
emikono giteeke waggulu beera nga omuwubirako. Yogera bye weetaaga ng'ate bw'osinza. 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 Okyabulamu. Emikono gyongere ku waggulu okimuwubire. Mubuulire bye weetaaga ng'oli mu mwoyo era ng'osinza. Mubuulire bye weetaaga ng'oli mu mwoyo era ng'osinza. Mubuulire bye weetaaga ng'oli mu mwoyo era ng'osinza wonna w'oli. Abali mu mayumba gammwe, abali mu malwaliro, obulwadde bwakutuusa mu ddwaliro, Mukama akusisinkane. Abali mu busibe, Katonda akusisinkane. Obulire bye weetaaga. Bayibuli egamba nti bye twetaaga bitegeezebwe engeri ye, kubanga ateeka ku mwoyo. Ateeka ku mwoyo n'akikola mu kiseera ekituufu ddala. Mubuulire buli kye weetaaga. Mubuulire buli kye weetaaga Mukama. Kusabira Katonda akuviireyo. Yongera emikono waggulu omuwubire ng'oyogera bye weetaaga. Ng'okasuka ejjinja limu n'okwasa ebinyonyi bibiri, kubanga osinza ate osaba. Osinza ate osaba, osinza ate osaba. Osinza ate osaba, osinza ate osaba. Osinza ate no bw'osaba. Osinza ate no bw'osaba. Osinza ate no bw'osaba. Muwubireko Mukama ng'osinza ate nga bw'osaba. Muwubireko Mukama ng'osinza ate nga bw'osaba. Mikono gyongereko waggulu ng'omuwubira. Muwubireko nga bw'omubulira bye weetaaga. Muwubireko Mukama wonna w'oli ng'ate bw'omubulira bye weetaaga. Essaala eyo ennyuma ey'okusaba ng'ate osinza. Essaala eyo ennyuma ey'okusaba ng'ate n'osinza. Ali ku Solot FM kikole. Ali ku Solot Television kikole. Ali ku Solot Media App kikole. Ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Wubirako Yesu waggulu. Abali mu Uganda, abali mu Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda. Wubirako Mukama nga bw'osaba bye weetaaga. Sizoni musaba agikuwe. Sizoni musaba agikuwe. Sizoni musabe Mukama agikuwe. Sizoni musabe Katonda waffe agikuwe. Sizoni musabe Mukama agikuweere ddala. Wanika emikono muwubireko nga bw'omusaba sizoni ejjeewuwo. Atambula mu safaari akolera ewamu. Atembeeyo avuga takisi, avuga booda. Ebyenfuna byo byeyongereko wonna w'oli. Afumba chai, afumba akatogo. Afumba fruits, akola fruits. Afumba juisi, agaba juisi.
Katonda akukolere mu kyonna ky'ossaako emikono olabe Katonda gw'osazeewo zikuba zikubire waggulu. Yimusa emikono bulungi ozikubire waggulu w'omutwe gwo. Yaniriza omukisa mu buli kyonna ky'okola. Yaniriza omukono gwa Mukama mu kyonna ky'ossaako emikono gyo. Yaniriza omukono gwa Mukama mu kyonna ky'ossaako emikono gyo. Emikono gyongereko waggulu beera nga akwata ku ggulu. Kati zikubiraawo. Zikubiraawo. Yaniriza mukisa gwa Mukama. Yaniriza omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Yaniriza omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutalina buyinike. Yaniriza omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutalina buyinike. Yaniriza omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutalina buyinike. Akukole bulungi Yesu. Olaba obulungi bwa Mukama mu nsene ey'abalamu zikubire ddala waggulu. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu nsene ey'abalamu. Yaniriza obulungi bwa Mukama mu nsene ey'abalamu. Yaniriza obulungi bwa Katonda omulamu mu nsene ey'abalamu. Yongera ozikubira waggulu eri Katonda omwesigwa. Yongera ozikubira waggulu eri Katonda ow'amaanyi. Yongera ozikubira waggulu eri Katonda omwesigwa. Yongera ozikubira waggulu eri Katonda ow'amaanyi. Yaniriza amaanyi ge galabikire ku bulamu bwo. Yaniriza amaanyi ge galabikire ku gwe. Mugambe weegulire ekitiibwa okuyita mu bulamu bwange. Mugambe Mukama weegulire ekitiibwa okuyita mu bulamu bwange. Zongereko waggulu banga azikubira waggulu ddala w'omutwe gwo. Kitanga abantu babatunulira abali mu kkanisa, abali ku Soloti FM ekkanisa etalina bisenge, abali ku Soloti TV ekkanisa etalina bisenge, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok. Weegulumize Mukama. Zikubire waggulu ezisula ebisenge essaani by'abadde yakuzimbako. Zikubire waggulu ezisula ebisenge omulabe by'abadde yakuzimbako. Zikubire waggulu ezisula ebisenge omulabe by'abadde yakuzimbako. Zikubire waggulu ezisula ebisenge omulabe by'abadde yakuzimbako. Yeetwalira ekitiibwa Mukama, yeetwalira amatendo. Yeetwalira ekitiibwa Mukama, yeetwalira amatendo. Yeetwalira ekitiibwa Mukama, yeetwalira amatendo. Naawe ogenda mu bibyo, naawe ogenda mu bibyo, naawe ogenda mu bibyo, naawe ogenda mu bibyo. Zikubire waggulu gwakkiriza nti ogenda mu bibyo. Oyingira ebibyo, oyingira ebibyo, oyingira ebibyo, oyingira ebibyo, oyingira ebibyo. Oyingira ebibyo, oyingira ebibyo, oyingira ebibyo, oyingira ebibyo. Wanika emikono berenga akwata ku ggulu. Muwubireko Mukama w'abakama. Muwubireko mukwano gwaffe. Muwubireko oyo asinga emikwano. Muwubireko mulungi asinga emikwano.
Muwubireko omulungi asinga emikwano. Muwubireko omunene asinga abanene. Mugambe Mukama weebale kubeera ku ludda lwange. Yimusse emikono omubireko ng'omwebaza okubeera ku sayidi yo. Singa Mukama si yali ku luuyi lwo naawe okimanyi, abalabe baali kuwangudde. Muwubireko, musinze businza, mwebaza olw'okubeera ku luuyi lwo. Musinze businza, mwebaza olw'okubeera ku luuyi lwo. Yeebale, yeebale Mukama okubeera ku luuyi lwaffe. Yeebale Mukama okubeera ku ludda lwaffe. Atwale ekitiibwa Mukama, atwale amatendo. Ola bulungi emikono gye waggulu batubiteeke waggulu. Yongera omusabeyo ebintu by'ogandi Mukama amalirize wiiki eno ng'ebyo biri mu 5 zennyina. Omalirize wiiki eno nga Mukama abikuteeredde mu ngalo. Tugenda okujja ku Sunday service ng'olina obujulizi obulamu obwo bw'oyatula bw'osaba. Tugenda okujja mu Sunday service ng'olina obujulizi obulamu obwo bw'oyatula bw'osaba. Tugenda okujja mu Sunday service ng'olina obujulizi obulamu obwo bw'oyatula bw'osaba mu linnya erya Yesu. Ddamu ozikubire waggulu w'omutwe gwo. Yongera ozikubire waggulu w'omutwe gwo. Buli atudde ku bigere byo yimirira. Tusabe essaala ya Mukama waffe. Yimusse emikono waggulu obeerenga akwatira ddala ku ggulu, mbirizi zonna zeegolole bulungi. Okyali mulamu, kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu zinoge. Bangi bafudde, abanene n'abatono, naye Mukama akyakuleseewo. Wanika emikono egyo waggulu gigolole bulungi. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Zikubire waggulu zinoge. Tuulanga bw'ogenda okutula mu kyamagero kyo. Nsanyuse okubalabako, nsanyuse okubasanga bendabako ne besirabako, naye nga tuwuliziganya. Oli ku mikutu, nange mpumuddemu ennaku 2. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Neebaza abasumba ababadde bayimiriddewo ku kituuti n'abaweereza bonna okukola omulimo. Monday ne Tuesday ze sibaddeewo, naye era mbadde situdde wabula ku kituuti wano we sizze, naye mubadde mundaba mu misingi, ate era ogenda okundaba mu misingi, era mba nsibye enkola emirimu egiri administrative, naye era mba mpumuddemu. Okuwumula kw'abaweereza oba kw'abantu abatya Mukama era nakwo kuba kukola, wabula okendeeza ku maanyi g'okozesa n'osigala ng'okola. Ojolaba olunaku lwoga nti owumudde bw'obanga oli muntu wa buvunaanyizibwa ku ofiisi oba togenze, naye nga togenze mu nnimiro. Ngambira neba tokkirizanga kuwumula kwakwebaka. Lw'owummudde lw'otogenzeeko ku dduuka, ate wabawo puloti gy'ogenza okunoonya.
ekyo nsaba kikubeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lw'omudde lw'otogenze gy'okolera ate wabaayo ebirime by'ogenza okulaba oba by'olunda by'ogenza okulaba. So nange sibadde ku kituuti kya Kanani naye mbadde eri mu mulimu Mukama gwe yanneesigisa omulala ogwa Salt Media. Ate era ebirowoozo byange bibadde biri ku ggwe. Zikubire waggulu kubanga nkusabira amakungula ga buli kintu kyonna ky'osize. Sirema kuddamu kubeebaza okuteeka rekodi etabangawo ekkololo. Mukama yeebazibwe. Katonda akibabalire abaali ekkololo fizikale, abaali ekkololo virtuale, abaali ekkololo nga mukozeseza tekinologiya. Katonda akibabalire. Abakole bulungi Mukama. Ate sirema kubeebaza olwa Thanksgiving Sunday. Wow. Wanika emikono osinze businza. Mikono gigole bulungi waggulu sinza businza. Mugambe Mukama weebale okubanga mu Uganda yeggwa afuga. Weebale. Mwebaze Mukama olw'ekyo kyewalaba ekkololo. Ate mwebaze Mukama olw'ekyo kyewalaba mu Thanksgiving Sunday. Ng'olaba ensi ejjudde w'obadde togiraba na kugiraba. Abantu gye bali baagala Katonda. Muwubireko Mukama yongera owubire emikono gyo waggulu. Muwubireko mugambe Mukama weebale yongera okufuga. Abantu okwagala Katonda bwe batokitegeeza mirembe. Kale zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu zinogere ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wanika emikono gyo waggulu obeerenga akwata ku ggulu n'amaaso go gatule waggulu. Weebaze Mukama olw'ebyo bye twakawulira Katonda byakoledde Isirayiri. Ate omusaba yongera ogirwanira. Weebaze Mukama olw'ebyo bye twakawulira Katonda byakoledde Isirayiri. Ate musaba yongera ogirwanira. Weebaze Mukama olw'ebyo ebitono bye twakawulira sina bitono olw'ebyo eby'amaanyi byakoledde Isirayiri. Naye musaba yongera ogirwanira. Yongera okuyimusa Isirayiri mu maaso ga Katonda. Agikuume ne Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Katonda omulamu kuuma Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Katonda omulamu kuuma Yerusaalemi ne Isirayiri n'abawangalirayo. Yimusa emikono osabira Abayudaaya bonna. Abayudaaya balangiryeko omukisa mu nsi yonna gye bawangalira. Abayudaaya balangiryeko omukisa mu nsi yonna gye bawangalira. Abayudaaya balangiryeko omukisa mu nsi yonna gye bawangalira. Yeegulumize kabaka w'abakabaka. Yimusa emikono tusabire bannayuganda bali mu mawanga g'ebweru. Bannayuganda bali mu diaspora. Katonda abatemere kube watali kubo. Abagenda edda Mukama yongera okulongoosa ebyabwe. Ate bafunyeemu obuzibu obutali butono n'obutonotono bwonna buggyewo. Abali ku nnyonyi abagenda n'abagenda wiiki eno n'ababigobako ng'omukisa gwo ddala guli eri. Tukuteereddeyo omukisa in advance mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono gyo waggulu. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya emikisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Katonda akuume Uganda. Abagenda okukola bafune omukisa n'abanoonya emirimu bafune omukisa. Yimusa emikono saasaanya omukisa. Abagenda okukola bafune omukisa n'abanoonya emirimu bafune omukisa. Buli alina kyateekako emikono Katonda amusanyuse.
waberewo obujulizi obuteeganika mu linnya erya Yesu. Yimusa emikono egyo waggulu. Sabira abakuuma ddembe, abasajja n'abakazi abeenyigira mu security, abakuuma emirembe gy'ensi Uganda, abali ku booda zonna, abali mu mawanga agatwetoolodde olw'okukuuma emirembe, abali ku nnyanja, abali ku myalo, abali ku bizinga, abali ku bisaawe by'ennyonyi, abali ku standby, abali mu bibuga ne mu byalo, abali mu barakisi ez'enjawulo, tubawayo eri Katonda abakola obulungi obutali butono, abakuuma ddembe abalwadde oba abalina abalwadde, Mukama abawonye. Ensozi n'obusozi azibajjirewo kubanga mukola naye. Tubayimusa eri Katonda bongere amaanyi ge. Omubi nga talina wayita kukosa Uganda, Mukama abongere amaanyi ge. Omubi nga talina wayita kukosa Uganda, Mukama abongere amaanyi ge. Omubi nga talina wayita kukosa ggwanga lyaffe. Wabeerewo obujulizi obuteeganika eri abakuuma ddembe. Tuyimusa Kamanda ni Chief, tuyimusa Kamanda ni Chief maaso go Mukama. Mwongere obulamu, mwongere amagezi, mwongere amaanyi. Tuyimusa CDF mu maaso go Mukama. Mwongere amagezi, mwongere obulamu, mwongere amaanyi. Tuyimusa bakamandaasi bonna, Taata bongere amagezi n'obulamu n'amaanyi. Tuyimusa abasajja n'abakazi bonna abambala uniform, abo abakuuma ddembe mu ngeri yonna gye balikuumamu. Yongere okubawa amagezi n'obulamu n'amaanyi. Famire zaabwe Mukama ozikole bulungi, abaana baabwe baleme okubonaabona. Abakyala abakuuma ddembe famire zaabwe zibeere bulungi, abaami abakuuma ddembe famire zaabwe zibeere bulungi. Uganda etambule, buli muntu alabe ebirooto bye nga bituukirira mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Zikwire waggulu omutwe gwo, sooka ogole emikono obeere ng'akwata waggulu. Zikubiraawo. Yaniriza omukisa mu bulamu bwo, yaniriza omukisa mu bulamu bwo, akukole bulungi Mukama. Ebibatu biteeke waggulu. Ddamu Mukama omusaba omukisa gwa wiiki eno. Ddamu Mukama omusaba omukisa gwa wiiki eno. Wiiki etambula gye tubala, wiiki etambula gye tubala. Ddamu Mukama omusaba omukisa gwa wiiki eno. Ddamu Mukama omusaba omukisa gwa wiiki eno. Ddamu Mukama omusaba omukisa gwa wiiki eno. Emikono gyo gyongereko waggulu, sabayo omukisa oguli special, kubanga oyina ebiri special by'ogamba Mukama bw'obinkolera akuteeremu obwangu. Let there be no more delay. Let there be no more delay. Okulwawo okukoma, ebintu bitandika okwanguwa. Yimusa emikono, sika amaanyi aganguya ebintu byo. Yongeramu, sika amaanyi aganguya ku bintu byo ng'ogajja waggulu eri Mukama. Sika amaanyi aganguya ebintu byo ng'ogajja waggulu eri Mukama. Sika amaanyi aganguya ebintu byo ng'ogajja waggulu eri Mukama. Aweereze bamalayika banguyeeko. Aweereze bamalayika Mukama banguyeeko. Aweereze bamalayika bakivuunule bakireetewo. Aweereze bamalayika bakireetewo. Yongeramu amaanyi okusika amaanyi agagava waggulu aganguya ebibyo. Yongeramu amaanyi mu kusika amaanyi agagava waggulu aganguya ebibyo. Abikwanguyizeeko Taata, yongeramu amaanyi. Abikwanguyizeeko Mukama. Mukubire engalo eza waggulu w'omutwe gwo. Yaniriza omukisa, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Wonna w'oli, ali ewaka, ali ku mulimu, ali buli wantu wonna, atudde ku ttaka kuva erya Kanani, zikubire waggulu. Yaniriza omukisa.
Hallelujah. Singa kawo sitani akankane. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. 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 Amen. Neighbor mumpere high five. Mugambe season yaffe mu linnya lya Yesu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala kutegeeza nti tusemberedde amakungula. Onaweereza Thanksgiving ye ali India. Bamuyita Winnie. Asinzidde India. N'atuma omuweereza n'aleeta Thanksgiving ye. Ono ye ssanyu naye aweereza Thanksgiving ye. Yes, tukyali mu wiiki eyo. Bw'oba wali toyimiridde bulungi luli, banja liri ku mutima gwo tewali muntu akubanja, osobola okugamba nti Thanksgiving yange nja gireeta mu wiiki eno oba nja gireeta ku Sunday. Bijja kutambula paka ku Sunday. Onooba osobodde wiiki eno tetulina night prayer paka omwezi guno lwe gunaggwako, naye nga mu ssaawa eza night prayer ku radio ne ku TV tujja bateerayo essaala ez'amaanyi ddala ezitasobola kuleka kyekimu. Essaala tekaddiwa nga n'ekigambo kya Katonda bwe kitakaddiwa. Ezikubire Mukama mu linnya lya Yesu. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Isaaya essula ya 40 n'olunyiri olw'omunaana. Isaiah chapter 40 verse 8. Egamba nti omuddo oguwotoka n'ebimuli biyongobera, naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna. So since gukyali mwezi gwa 10 tukyatambulira mu independence yaffe. Lwokutaano lwa wiiki eno ndowooza tubateereyo Independence Night, essaala n'okusinza byonna nga bwe byali mu kisaawe e Kololo. Omuntu agenda kuwonera awo, omuntu agenda kusumululirwa awo. Ekigambo kino nga bwe tukikwata kyakwatibwa abantu emyaka butabalika na butabalika, ne kaakati Mukama akyakikozesa mu maanyi ge gamu. Ekigambo kya Mukama n'essaala ekyo nsaba kiyingire mu mutwe gwo tibikaddiwa. Era kyova olaba naawe buli lw'okwata Zabbuli 23 n'ogaa nti Mukama ye musumba wange, essaala owulira nga yakaseera ako. Essaala ya Mukama ffe gye yatuwa buli lw'ogisaba owulira nga yakaseera ako. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo. Eyo essaala terikaddiwa. So olw'okutaano lwa wiiki eno tujja baddizaamu Independence Night. Tukyali mu mwezi gwa Independence. Eyaliyo woyongera okugulumiza Katonda n'okusumululwa, ataaliyo
naawe yongere ogulumiza Katonda n'okusumululwa. Twebaza Mukama nti akyatukuumye nga tuli balamu. Mu kaseera ke mbadde mpumuddemu waliwo ebigambo Mukama byayogedde nange bye nnyina okukugamba. Tugende mu Bafiripi essula 3 olunyiro lwe 12 okutuuka ku lwe 14. Philippians chapter 3 verses 12 to verse 14. Weewaawo weetaaga ogisoma yonna Bafiripi 3 naye zino ennyiriri Mukama yazimpadde oluvannyuma lw'ekisibo kya nnaku 42. Waliwo obulamu bw'owulira, owulira nga Mukama yakukyusizza, naye Bayibuli egamba bw'eti olw'e12 Bafiripi 3:12 egamba si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa, naye ngoberera, era ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Kanduddemu, si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa, naye ngoberera era ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Mu kusaba n'okusiiba tufunyemu nti okukkiriza kwaffe kweyongeredde ddala waggulu. Essuubi lyaffe lyeyongeredde ddala waggulu. Obwesige bwaffe mu Katonda bweyongeredde ddala waggulu. Mu mwoyo tusaza busaza. Era oli bwakulaba alaba omuntu eyamalayo, naye gwe oteeka okukimanya nti byonna tonnaba kubifuna, naye kati oli mu kkubo eggolokofu okugoberera Mukama ffe bye yakwatako naga nti ebyo mbikuteeka ku lwono. Ekyo kye nsaba otegeere. Nsaba ali mu kibuga n'awali mu kyalo, gwe tukuŋŋaana ffenna n'awali emitala w'amayanja, tonnaba kutuuka, tonnaba kugamba nti gw'omaze okuweebwa byonna, naye olina enjawulo nnene kuba tabadde mu kusaba kwe, tubaddemu n'okwegayirira n'okusiiba. Enjawulo yo nnene. Wadde mwembi musobola okuba nga temulina nnyumba, naye gwe eyiyo oli mu layini yaayo kati. Wadde mwembi musobola okuba nga temulina ssente, naye gwe ezizo oli mu layini yaazo kati. Kati kyenkusaba okole kino Bayibuli kyegambye, goberera. Goberera. Naye ngoberera ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Ngoberera. Buli kumakya beera intentional. Togenda bugenzi mu kibuga ng'abalala. Buli kumakya beera n'ekigendererwa. Tosituka ng'oyogera ng'abalala bwe boogera. Katugende kitukuba obuggo, ffe tetugenda kukola na kukubwa miggo. Tugenda kukola. Omaze okwambala amaanyi agakola sizoni. Omaze okwambala amaanyi agakola sizoni. N'olwekyo beera mwegendereza osobole okuba ng'ogoberera. Philippians chapter 3 verse 12.
Not that I have already attained, or I am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Kemba deno nyayo mbade njala kana akagambo kogoberera, but I press on. Oluzungu yakalesa agamba naye nnemerako. Naye nkola ki? Nnemerako. Lemerako kubanga oli ku katuufu. Lemerako. Katonda agenda kuwa omukisa mwenna abalemerako. Lemerako awo mu katale w'okolera. Lemerako awo ku mudaala w'okolera. Lemerako awo ku stage ya boda w'ovugira. Lemerako awo otungira engoye z'abantu. Lemerako awo mu saluuni. Lemerako, 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 lemerako. Not that I have already attained, or I am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Olina olugendo olw'okutambula otuuke ku ekyo Yesu kye yakwatako. In fact, mwenna abasabi, mwenna abakkiriza Katonda, waliyo ekintu nga kiriko amannyago naye togayaala. Lemerako ojja kukifuna. Lemerako, do not despair. Toggwamu maanyi. Ebigambo ebimalamu amaanyi biyita mu buli nsonda. N'abamu bawulira abafudde. N'agamba naye era tumenyekera bwereere. Ndaba era byakufa kuleka nyina gwe mbadde njogera naye. N'agamba naye Musumba Bujjingo olaba. Kati Raila Odinga byonna afudde n'akola ki? N'abireka. Ne mugamba nti kati obadde otegeeza ki? N'agamba mpeddemu amaanyi. Ne mubuuza gwe Odinga oba oli mutabani we. Nanga siri Odinga naye omusajja abadde akola diiru ezitegerekeka. N'azijjamu ekintu nga kinene nga kikwatikako. Buli kisanja nga bamuwangudde. Abadde asiringawo diiru awo. Ogenda okulya nti bakoze handshake. Sente nga zalina tezirina alina. Angambye okimanyi y'omu ku basajja ate basinga obugagga mu Kenya. Obanga omuntu amu kubadde basinga obugagga mu Kenya agenda. Kati ffe lwaki tukeera okumenyeka? Ne mugamba n'ogobadde omanyiyo yekka. Ne waliwo ate Kinyata original abalwanira independence yali mugagga ne yagenda. Ne mugamba naye katudduse tutuuke ku Moi gwe bayimbanga n'okuyimba. Twende Nairobi tuwone Baba Moi. Twende Nairobi tuwone Baba Moi. Naye yagenda. Ne mugamba ddamu amaanyi okozese ebiro byo bireme kukusala. Buli muntu ajja kugenda. Ne mugamba nze sigenda kulekerawo era sigenda kugwamu maanyi. N'abalala ngenda bazzaamu amaanyi. Buli lw'owulira omunene afudde manya nti okyali w'amakulu mu maaso ga Mukama. Akuleseewo olw'ekigendererwa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Kyekyo kye nabagamba wiiki ewedde nti waliwo abantu abafa nga singa babadde bakutadde ku minzaani wamu naye ensi ekuba akalulu ani asaana okufa? Singa wafa dda naye si byakalulu. Yimusa emikono waggulu. Ebyo tubitege bulungi waggulu mugambe Mukama sente nzeetaaga. Njagala nzikozese buli ekyetaagisa ekigasa. Yongera emikono waggulu mugambe Taata sente nzeetaaga. Njagala nzikozese okuzimba obwakabaka bwo. Mugambe Mukama sente nzeetaaga. Sijja zikozesa bubi. Mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Omuntu afudde n'aleka obutitimbe gwe takuleetera kugwamu maanyi. Amaze rawundi ye. Kuno ku nsi tuli bagenyi.
naye ekibuuzo kiri nti ku bugenyi bwe tumalako emyaka ng'Odinga gy'amazeeko 8 okozeeko ki ku myaka gye tumala wano? Onookolako ki? Onoddayo Mukama muga nti wakola ki? Mwenjagala kubeebaza tugatta akasente kaffe akatonotono ne tukola enkuŋŋaana ez'amaanyi abantu ne balokoka. Tugatta akasente kaffe, omulembe gwaffe teguli erabirwa mu ggulu ne ku nsi. Tugatta sente zaffe, tetulinamu z'abazungu. Tukozesa zaffe ne tusasula satellite, tukozesa zaffe ne tusasula free to air, tukozesa zaffe ne tulabirira byonna Mukama byatwesigisiza. Solot FM kweziri, Solot TV kweri, ekkanisa egenda maaso. Tufubutukane tukole olukuŋŋaana Sitaani ne yeekwata mu byenda nga tukozesa zaffe. Atwongere Mukama, yimuse emikono waggulu, yimuse emikono waggulu, mugambe Taata twongere mu biseera bino eby'enkomerero. Twongere obugabirizi n'abo abafa sente zituleetere eno tuzikozese tubuulire enjiri mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Pawulo agambye si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa. Yalina be yali annyonnyola. Basobola okusanga ne bakugamba guwamala, gwasabire wa bujingo namwe mukyasabirwa. Gwasabire wa bujingo namwe mugambwako. Gwasabire wa bujingo mu mukyalina kye mwetaaga. Kawadi Pawulo abaga nti atusaba tunoonya Katonda twewaayo naye tetunnaba kukikwata nnyo, wabula tuluubirira, tugoberera, tulemerako. Yesu buli kye yakwatako n'agamba ekyo kya bujingo. Bujingo tateekwa kuva mu nsi nga tekikutteeko. Kiŋambire neebawo ng'oteekawo amannya go. Yesu buli kyakwatako n'agamba kyani? Nedda yongeramu amaanyi, ekisibo twakimaliriza. Yongeramu amaanyi, ekisibo twakimaliriza. Yogera ne neibawo mugambe Yesu buli kye yakwatako nassaako amannya gange n'agamba ekyo kyange, siteekwa kirekera Setaani ne bw'aba ayagala. Ngenda kulemerako, ngenda kugoberera. I am going to pursue and I'm going to press on until when I get it. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. N'olwekyo totambula nga yeetandikira, otambula kubanga bakutegekera. Bassebo ne bannyabo abalina obusika bw'abazadde bamwe n'abatalina, ffenna tulina obusika mu Mukama waffe. Zikubira waggulu oba okitegedde. Tetutambula ng'abatalina kye baatutegekera. Waliwo ekyategekebwa kye yakwatako ku lwaffe. Sizoni ngeno bwetuuka togayala, towuliriza bigambo birala. Abafudde bakongere bwongezi maanyi. Bulijjo mbasomera olunyiriri nakati ndubaddiramu omubuulize essula ya 9. Olunyiri olwokuna lugamba nti wakyaliwo essubi bw'oba oli ku muwendo gw'abalamu. Ne luggwa nga lugamba nti kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Kubanga embwa nga nnamu esinga empologoma enfu. Wabula bw'aba awafudde tubeerenga n'ekyokuyiga. Fuba gwe byofuna obifunenga bye biri Yesu bye yakwatirako. Byofuna tebiteekwa kuyiikako musaayi gw'abantu. Biteekwa kubanga bye biri ebyayiikako omusaayi gwa Yesu. Kiwandiike. Byofuna tebiteekwa kuba nga biyiikako omusaayi gw'abantu. Byofuna biteekwa okuba nga bye biri bye yakukwatirako bwe yali ayiwa omusaayi gwe. Ffe tubikwatako ku lw'omusaayi gwa Yesu ogwayiika. Weewale okufuna ebintu ngeri abafiiriddwa abaabwe. Kubanga eno ensi tekungulwa.
buli abeera afudde gwe ofune kalina, buli abeera afudde gwe ofune ettaka, buli abeera afudde gwe ofune emmotoka, taziba kinyaakyo. Bonna buli afanga azibako ekikye, buli afanga azibako ekikye, buli afanga azibako ekikye. Gwe ng'ovimba n'okuvimba ng'olowooza oli wa kitalo. Tuba tuli awo nga bwe bwakedde nga bagamba naawe ofudde, ne bw'ofiira e India, ne bw'ofiira e Turkey, ne bw'ofiira mu America, ne bw'ofiira ekiruddu, era oba ofudde. W'ofiira guba mulambo. Kakati lwananga nnyo okuva lwe wazaalibwa kimanye nti olifa, naye olifa olina dde nti oba olifa oli mu praise ya Katonda. Pawulo agamba nti sikugamba nti mmaze okuweebwa, mwabalowooza nti twamalayo tetunnaba. Bwe muba mulaba nga tuna bye tubasinga tubibasinga, naye tetunnaba kutuukirizibwa. Yafiirira bingi, yafiirira binene. Omwana yagamba nti ebikutegekeddwa waggulu gy'otalaba binene. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bakulabamu butono, tebakulabawo nakulabawo. Naye guliga nti oyo akyaliyo singa alabuse, kubanga tumutegekedde binene. Tugenda kumukwasa binene. Binene. Okyali mulamu lwa kigendererwa. Abafa tebakola application, bafa bufi. Money cannot stop your death. Senior doctors cannot stop your death. Power cannot stop your death. The support that you have from so many people cannot stop your death. Nothing absolutely can stop your death. But as long as you are still alive, glorify God, be of good use in this life. Bera wa mugaso. Ole 13. Abooluganda, Pawulo akiddamu. Seerowooza nga mmaze okukwata, naye kimu kyenkola. Bana ekino tukiwulirize nnyo, tusobole okuganyulwa mu sizoni eno nga twakava mu kisibo ekinene ne mu Independence Night. Bafilipi 3:13. Abooluganda, seerowooza nga mmaze okukwata, naye kimu kyenkola. Tukiwulira ekintu ekyo kyakola ekimu. Nga neerabira ebyo ebiri ennyuma, era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Forget your past. You cannot live both in the past and in the present. Chiwandike. Forget your past, because you have no capacity to live in both. You can't live in your past and in your present. It's impossible. Wafuna loosi bakuba ekintu kye bayita past kyekyo ekyabaddewo ne mu ssaawa ewedde. Lekerawo okaaba ne bweba loosi ya ssaawa ewedde. Buli kyolaba kyabaddewo nga kibi, kyabadde kiyinza n'okutwala obulamu bwo, naye Mukama yakendeezezza, yawugudde, yakimazeemu amaanyi ne kitwala ssente. Yakimazeemu amaanyi ne kitwala poloti. Yakimazeemu amaanyi ne kitwala emmotoka. Emmotoka gy'okaabira waliwo agivaamu ne yeebaza Katonda okubanga egenze. Akebera bw'ati n'agamba nfunye kasukuraaki kokka. Omuntu ng'akyali mulamu bw'ateesiba ku bikadde, wabawo Mukama kyamutegekedde. Zikubire Katonda mu linnya lya Mukama Yesu. Kiwandiike, omuntu ng'akyali mulamu bw'ateesiba ku bikadde, wabaawo Mukama kyamutegekedde. Ekyo kyalina okuluubirira.
ne oxygen gwe wassizza jjo takyagasa olwaleero. Weetaaga oxygen wa leero. Bayibuli kyeva egamba nti ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya. Ekisa kya jjo kyayise. Ebyajjo bireme okulowoozesa nti leero tolinaamu kintu. Mu lwaleero lw'oli omulamu olinamu ekintu. Olinamu ekintu. Buli olugwa lukuweereza olulala otuuke mu kiri mu olwo olupya. Kati njagadde nnyo twala amagezi ga Pawulo kubanga kizibu okuwangula okusinga Pawulo. Aga nti abooluganda seerowooza nga mmaze okukwata naye kimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma waliwo ebintu by'oteekwa okwerabira. Tosobola kuyingira mu relationship nga ex akyakuli mu birooto. Tosobola kutoola lubuto omwana n'akula ng'omugenzi akyakuli ku mutwe. Tosobola kusala ndiboota n'ogifunamu amagoba ng'eyakusaze kulemedde ku mimwa. Tosobola kukola mukwano ne mukolagana ng'okyalowooza ku mukwano eyakudisappointinga. Kubanga abantu tuli bantu n'ebigambo byebimu bifaanana. Ogenda okulira ng'olulimi ono lwakozesa n'eyakudisappointinga lwe yakozesanga. Kati kubanga okyali musibe mu bikadde n'oga nti ekkubo gye tulaga kati ndabayo ono agenda kundisappointinga. Kubanga ezo statement zaakozesa mu business oba mu relationship n'olize yali akozesa. Make sure that you clean your mind concerning the past. Fuba nga bw'osobola olongoosa obwongo bwo. Essimu zaffe ze tulina zituuka akaseera ng'ekugamba nti baako by'osiimuula bw'oba oyagala ebipya. Hello? Essimu zaffe zituga nti bw'oba oyagala ebipya baako by'osiimuula. Delete some files. Toyina bw'ogenda kuteekamu bifaananyi bipya. Abamu mwe abakuba ebifaananyi. Omanyi emyaka najjo gimatalinga. Kati nga nze onsanga ku mbaga nga ndi mu kuba bifaananyi. Era essimu yange nsobola okutendera nti storage yaayo nnene erwawo. Naye si nnene wiiki eggwako nga sikubye ekifaananyi. Ababikubakuba otuuka akaseera n'onyiga neegaana okukuba ejjudde. Oyagala ekifaananyi ekipya kirungi naye ejjudde. Mangu nnyo ng'ogigwamu ng'otandika okwetegereza bikadde. Naye ate bw'oba oyagala ekipya ebikadde oyina obbita. Unfortunately omulembe guno ogutereka n'ebintu ebitagasa. Eri omuntu alina essimu ng'ejjudde byonna ebyaliwo mu kuziika. Wangi? Eri alina essimu ng'ejjudde byonna ebyaliwo mu kukola ki? Mu kuziika. Keesi nga bagifulumya, keesi nga bagiwummuzaawo, keesi nga bagisitudde, keesi nga etuuse ku ntaana, wansi nga baziika, vidiyo tokyalina zossaawo, oteresa okuziika. Kati ne bw'ofuna akavidiyo akalina message eri development tekalina we kasavingibwa kubanga okyalinamu okuziika. Oba Mukama nnyamba olwaleero wabeere waawulira ajja ebifaananyi by'abagenzi ne vidiyo mu simu ye. Kubanga nze ndowooza nti kati weetaagamu ka vidiyo ka poloti gy'olambudde. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Kati weetaagamu ka vidiyo ka poloti gy'olambudde. Weetaagamu bifaananyi bya mmotoka ya kirooto kyo gy'oga nti guno omwaka bwe guba gugwako era emmotoka gye njagala. Kye kifaananyi kye weetaaga, si kifaananyi kya keesi ya mufu. Waliwo memories ezitalina makulu n'akamu. Pawulo aga nti kino kyenkola, I delete
I forget, I erase the past. Abooluganda serowooza nga maze okukwata. Pawulo yali wakisa n'abulira abooluganda bonna. Nga nange bwe ndi mu kugibuulira kaakati. Awo wooli waliwo akwegomba looza byonna obirina. Kyova olaba twakoze bulungi okwebaza Katonda. Buli asobola okuwanika omukono n'oguuba bw'oti, wanika omukono gwo. Wanika gyombi. Wubira Mukama bw'oti. Buli asobola okuwanika emikono n'ogiwuba bw'otyo, yongeramu ogiwube. Buli asobola okuwanika emikono n'ogiwuba bw'otyo, wuba. Wubira ddala. Gyongereko wagula osinge kujja neibawo. Buli asobola okuwanika emikono n'ogiwuba bw'otyo, waliwo akwegomba. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Waliwo akwegomba. Kakati kubanga waliwo akwegomba, beera grateful eri Katonda. Show gratitude to God. Naye n'abakwegomba bagamba ate nabo babeerenga balina kye baluubirira ekinene. Naawe tonnaba kukwatayo nnyo. Kyovula baga nti abagagga baagala nnyo ssente. Abagagga bakola tebawummula. Abagagga n'akasente akatono nako olabanga akakayanira. Yategeera dde omugaso gwazo. Gw'atannategeera mugaso gwazo, gw'otundayo n'oga nti kamala okulya zino. Tunaatera okuyingira sizoni enkambwe ey'okuba nti n'atafunanga lugoye agenda kulutungisa, n'atazimbanga ku nnyumba agenda kuzimba. Abantu ba professions bbiri bensaba okwegayirira. Bande be basinga obugagga mu nsi naye bagayaavu. Ababazi n'abatunzi b'engoye. Abaweesi. Singa omuntu bw'akugamba oluggi lwe lukole oba mu ddirisa likole, alitwale tokumpanya, naye beera ku mirimo. Abatunzi b'engoye babaleetera engoye ne bamuwa deposit n'agenda mu mwenge. Ne mutuuka okukima engoye zammwe. Abamu bambi balya Christmas ng'engoye ze bambadde si ze baatungisa. Muntu n'akusindika mu ngoye nga n'olugoye lw'otakyalujjukira n'akali kebera omulwandi banga luli omwo. N'olugwako nga talutungangako. N'asuula lw'abadde alina kati n'abakolo n'oyimirira awo alutunge luggwe. Eri abantu abalina omukisa abakola emirimu egy'omu mutwe nga mu buli ngeri bagenda kuleetera emirimu, yongeramu obwesigwa. Ate leka kumatira. Totuula ngolooza nti olinga amaze. Pawulo aga nti abooluganda serowooza nga mmaze okukwata, naye ekimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso. Nsaba ne kano nkakugambe, forget about last year. Every year has its October, November and December with new grace. With new grace. Buli mwaka gulina emyezi egyo October, November ne December. Fubanga bw'osobera obere ku positive side. Waliwo abantu ababeera ku negative kwokka. Bassebo ne bannyabo ky'olowooza n'okyesibako kikubaako. Lowooza bulungi era lowooza kulaakulana, lowooza kukwata kasente, lowooza okubotola kigenda kubaako. Naye bw'onootandika okulowooza ebyo eby'ekisiru, endowooza yo ye invitation. You think positive, you think in faith and hope, you invite God. You think negatively, you think of what happened last year, you think, then you invite the devil. Gwali mwezi bwe guti mwe twafiirwa maama. Omwezi simanyira bwe gubeera guno. Omwezi guno bwe gutuuka era omanya waliwo agenda okufa. Ne mutambula mwennanga muli mu kulowooza kwa mwezi ogwo. Buli mwezi guliko abaafiiramu ababosi be basoose. Buli mwezi guliko ebizibu byagwo. Buli mwezi guliko abali bafuniddemu accident si gwe wasooka. Buli mwezi guliko abafere.
buli mwezi guliko ogwo baali bagufereddemu buli mwezi buli lunaku liko eyaluzaalirwako buli lunaku liko eyalufiirako kiwandiike nebaza Katonda olw'omwoyo w'amagezi kiwandiike buli lunaku luliko eyaluzaalirwako era buli lunaku luliko eyalufiirako nabagamba wiiki ewedde nga njagala muddemu amagezi mulabe ekisa kya Katonda tewali kitanda mu ddwaliro litegerekeka nga tikufiirangako muntu era teri ddwaliro lyoyingiramu kale tuliteeka enijjeno ng'eyo gy'oyingidde tibafa buli ddwaliro gy'oyingira waliwo yafulumiza omulambo n'olwekyo njagala otunulira ekisa kya Katonda ekiriwo wafuna ebizibu omwaka ogwaggwa naye wasigalawo tewasigalawo okufuna bizibu wasigalawo olaba obulungi bwa Katonda wandizikubidde Katonda mu linnya lya Yesu tewasigalawo nti buli Oktoba lwanajjanga buli Novemba lwanajjanga buli Desemba lwanajjanga Setaani ayingirewo aleeta ebizibu that month went okola otyo kiyitako Pawulo agamba nti nga neerabira ebyo ebiri ennyuma neerabira ebyo ebiri ennyuma enkoko gye baasika ku Sande n'ettooke lye baanyiga obulungi laba wiiki weetuuse bwe bagamba nti babitereka bali osobola ogenda n'obirya byagagga byayonooneka. Let us learn to push the past into the past. Let us learn to pass our past in order to aim to the better future. Tukyeyigirize si kyangu naye njagala kino obeerenga ng'okimanyi nti kyolowoozaako kiyita. Bw'oba olowooza bulungi nnyo era otambula olina essuubi abantu bakubuuze naye osanyuka biki wamalayo oga nti sinnaba naye waliwo kyenduubirira Mukama waffe Yesu kye yafiiririra ku lwange nteeko kikwata. Oba otegere kye ŋŋamba bw'obeera positive with a positive mind with a totally changed mindset believing God to do something big kijja kuba bwe kityo. Kati nga tukola sizoni nga tugiyingidde longoosa ebirowoozo byo abamu ennaku ebatomera Sitaani ebyo abinyumirwa akujjukiza ebizibu byonna ebibaddewo mu mwaka ogenda okulaba nga oleese omukono owaniridde ettama. Ewaffe Masaka gye nazaalibwa era gye nakulira tebakkiriza kusimba nkondo kutama towanirira ttama kabonero kannaku kabonero kakwekubagiza. Katonda yakola ensingo yo ng'eteredde feesi ye esobola okuterera nga togyongezaako kye batukugiwanirira. Likirawo okukiika ensingo kubanga bagikola ng'eteredde. Tolimu abo abalina ensingo etanywera egwa erudda n'erudda betusabira ebeere wamu. Walk with your head high. Tambulanga ensingo eri waggulu. Kkiriza Katonda. Tuyige okwebazanga Katonda ku kyonna kyonna ekiba kibaddewo. Era ne kano nkakusaba n'atera okumaliza enjiri ya leero. Olw'okubanga ebyemabega obitadde tolowooza nti naye Katonda abitadde. Kyova olaba agenda kukolera ekipya ekigenda okwerabiza byonna mu linnya lya Yesu. Naye mu byemabega by'otadde kino njagala obeerenga ng'okimanyi nti entalo zimukwase. Waliwo omuntu eyakukola obubi oyo tokolerera kumukola bubi. Kolerera kubeera bulungi oli mulekere Katonda. Oba amagezi gazze zikwire waggulu zinoge. Waliwo omuntu eyakukola obubi eyalukusuulamu eyakubbisa eyakuleetera abatemu eyakuteeka mu kitimba
musonyiwe leka kukolerera revenge. Psalms 94 verse 1. Bible eganti vengeance belongs to God. Zaburi 9:4 olunya olusooka. Banga abamu olemererwanga zonoonya ziremye okubeereza okukulaakulanya. Psalms 94 verse 1. Vengeance belongs to God. Okuwala neggwanga revenge okuga nti nedda tuteekwa okubaako kye tukola, tuteekwa okwesasuza kulekere Katonda. Nze mmanyi kimu kyokka nti Katonda sinze mmusalirawo. Omutonzi wange yakola ki? Yasalawo. Nze ne bwe nkusonyiwa Katonda apima kye wankola. Kati nze kinkakatako okukusonyiwa nkuveeko. Naye siragira Katonda nti naye akusonyiwe. Bw'aba wakusonyiwa ajja kusonyiwa ne bwe si kusonyiwe. Obitegedde ebyo? Tolwangawo okusonyiwa kubanga oyinza okugaana okusonyiwa omuntu, ekyo ne kisiba ebibyo, ne kigaana n'okugenda mu ggulu, naye nga gw'ogaanye okusonyiwa ye Katonda yamukola ki? Yamusonyiwa. Kati gwe sonyiwa Katonda omulekera olutalo. Sonyiwa. Oba ngenda nkula ngenda njiga okulokola obudde. Abasinga obungi abatukola obubi bagenderera. Kingambira akuliraanye. Abasinga obungi abatukola obubi bagenderera bugenderezi. Kati gwe ne bw'omwononerako obudde, ekyo kyabadde ayagala ne mukama we Setaani, ekyo abadde akyagala, weesibe ku kyabaawo. Katolo tokyagenda mu maaso. Tewali muntu agenda mu maaso. Ntunulire eno, mwenna mutunulire eno. Kyusa ensingo y'otunula emabega. Kyusa ensingo y'otunula emabega. Ate ndaba yabakyatunudde eno. Ngambye emabega. Kyusa ensingo yo otunula emabega. Tojjaayo nsingo. Kati enonkola ki? Enonkola ki? Tolabayo. Kubanga ki? Kubanga otunudde emabega. Ndowooza okitegedde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tosobola kutunula mabega n'amaaso. Katonda yatutonda ne pulaani etuukiridde nti ffe tunaatunulanga maaso eby'emabega anaabirabiriranga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Katonda yatutonda ne pulaani etuukiridde, perfect plan that for us we shall be looking forward, and the things concerning back there he will take care. Era tobuusabuusanga bukuumi bwa Katonda kubanga gw'obuvunaanyizibwa abo bakutunula mu maaso naye ayina byakutaasa emabega awo boosi. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Mukubire engalo ez'amaanyi gw'obeera otunudde mu maaso naye emabega awo Katonda akutaasa ebintu bingi. Abantu betukubya amabega be batukongoola. Abantu betukubya amabega kasabalabanga tubakubya amabega galaba n'ekisiru ekyo laba. Kino kifiire. Adda kugwe n'avuma n'ayogera buli kintu kyonna nga gw'otunudde maaso tebakulimba nti Mukama talaba. Buli akuyisaamu amaaso, buli akuvoola, buli akuvuma, buli akujerega, gwe muleke emabega, mulekere Katonda. Emyaka gye tulina gikozese bulungi, tunula mu maaso. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde. Pawulo agambye mu Bafiripi 3:13 nti abooluganda serowooza nga mmaze okukwata naye kimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Simba ggoolo buli lunaku. Keera ng'oyagala kuteeba ggoolo. Simba ggoolo buli lunaku. Keera ng'oyagala kuteeba ggoolo. Eyo ggoolo yo yenkulu. Mu kaseera nga kano ggoolo yo wandigitute nga nkulu nnyo. Basajja bannabyabufuzi bali mu kutalaaga ggwanga n'abakazi.
campaign zigenda fuukanga campaign azuukuka ku makyanga azuukukidde ggoolo ye bwe n'ova ku yiyo n'odda ku yiye. Wangi buli omu ogenda okulira nga alonkinze manifesto, ekibuzo kiri nti gwe olubirira biki? Ebyo ebiri mu manifesto ye byagenda okukola gwe mu yiyo olinamu biki? Do you even have one? Ojja kulonda so nga ate ne bw'otolondera okulonda kujja kubaawo, naye gwe you live for what? Kiki ekikubeeza omulamu? Gwolozo ziri ki? Pawulo agamba nga ndubiri okukwata ebyo ebiri mu maaso. Olw'ekumi tumalirize. Bafilipi 3:14 natandikidde ku lwa 12. 3:14 agamba bati ndubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Nga mmaliriza enjiri ya leero ebigambo bino bibiri biwandiike. Ekisooka goolo gulu. Ekyokubiri goolo kubeera bulungi wano. Omukkiriza omutuufu tateekwa kuba masiikiini. Omukkiriza omutuufu tasurvivingira ku kusabiriza. Omukkiriza omutuufu abeera ku ludda luno olugaba. Bayibuli lwegamba nti lwa mukisa. Kya mukisa okugaba okusinga okuweebwa. Blessed is the hand that giveth than the one that receiveth. Beera ku ludda olugaba. Awoli mukkiriza mutuufu. Wayitibwa okuwangula ku nsi n'okusikira obulamu obutaggwaawo. Nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Philippians chapter 3 verse 14. Baagaliza season ennungi tugenda nga tugaba n'ebigambo eby'obulamu bwe biti era oteekwa okuwangula. Ne bwe baba baakuloga eddogo lye litukeeza tuligobe mu linnya erya Yesu. Abaddeko obusibe bwonna teebwa in Jesus name. Mukama abawo omukisa. Imusa emikono gyo waggulu. Saba Katonda akwongera amaanyi. Saba Katonda akwongera amagezi. Saba Katonda akwongera amafuta. Saba Katonda akwongera ekisa. Saba Katonda akwongera obujulizi. Saba Katonda akwongera obuwanguzi. Saba Katonda akwongere yongere buli kyamukama obeere nakyo nga kyamuyiika. Buli ekya Katonda obeere nakyo nga kisuukundiddwa. Buli ekya Katonda obeere nakyo nga kikatiddwa. Buli ekya Katonda obeere nakyo nga tekirina kigera. Imusse emikono mugambe Taata amaaso gange gatunulira biri mu maaso. Ntunulira ggwe nsaasira mu byonna bye nayitamu. Nsaasira Mukama ebyemabega nange ompa amaanyi mbiwone kubanga mbitegedde tebiri mu mulamwa. Mu linnya erya Yesu. Mukama abampeera omukisa. Zikubire waggulu eza Mukama. Zikubire waggulu okusingako awo. Yongerako emikono gyo waggulu. Tugenda kugabana bwettu ebigambo eby'obulamu ku Kanani kuno mu linnya erya Yesu. Sizoni yonna yemusa emikono gyo ayagala okutereeza obulamu, ayagala okulokoka, naawe agamba kanyongere mbunyweze mu Yesu. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku luno olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza, nsazeewo okutereeza obulamu bwange. Nzikiriza nga Yesu oli mwana wa Katonda, waffa ku lwange era n'ozuukira. Oli mulamu leero era gwe nsonga y'okukuŋŋaana kw'amakanisa gonna. Nsazeewo nkuwa obulamu bwange, omwoyo gwange ngwesigisiza ggwe Yesu, ebirowoozo byange mbiwadde ggwe Yesu, n'omubiri gwange ngukuwadde. Fuga Yesu, fuga okuva ku bwezinge bw'oluviiri paka mu ntobo z'ebigere byange. Kwegayiridde Mukama wange Yesu,
nsonyiwa ebibi byonna bye nakola, bye bankozesa, bye mbadde nkoze, n'ebyo ebibadde mu mutwe gwange, n'ekibi kya Adamu ne Eva, na buli ndagaano yonna ebadde mu bulamu bwange etali ndagaano yo, njinaaba mu musaayi gwo olwaleero. Naabira ddala endagaano zonna, naaba ekibi, naaba amaanyi g'ekibi, naaba endagaano za Setaani zonna. Naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala otukule. Naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala, naabira ddala otukule. Wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akuwonya ekibi ekisikira ekya Adamu ne Eva, ekyebukojja ky'omukika, ebyava mu basajja be wabeerako nabo abaakuzaalamu ne be wazaalamu, mu masaŋŋanzira, mu mizigo bye baakutega, mu mirimu gy'okolera, byonna binaabe yongera okunaaba mu musaayi gwa Yesu. Yongera okunaaba mu musaayi gwa Yesu. Era yambala omusaayi gwa Yesu gubeere mu bulamu bwo. Yambala omusaayi gwa Yesu gubeere mu bulamu bwo. Yambala omusaayi gwa Yesu ogende owangule. Yimusa emikono gyo waggulu, kikole bulungi banga akwata ku ggulu. Gamba nti ayi Yesu, nkola endagaano empya, emenyewo ziri zonna, eyange naawe, ey'obulokozi, ey'okumusalaba egologoosa, etalimenyebwa, erinyingiza obulamu obutaggwaawo. Njatula nti ndokosa olwaleero, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gayingire mu kuwangaalira ddala, nnaku zange ziggweeyo, n'ezo Sitaani ze yali yabba nazo zinzirize, nazo nzimaleyo. Kwegayiridde Yesu, ekisa kyo kibeere n'obulamu bwange, amannya gange gave mu bwavu, gave mu kulemererwa, gave mu kubonaabona, gayingire mu bugagga obw'enkalakkalira, gayingire mu kuwangula, gayingire mu ssanyu lye wantegekera bw'oli onfiirira. Era nkwegayiridde, mpa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono musaba akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono musaba akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono okkirize Mukama akuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Akujjuza omwoyo, kubanga abajjudde omwoyo be baana ba Katonda. Mu linnya lya Yesu, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Yaniriza ddala omwoyo wa Mukama, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Zikubire waggulu w'omutwe gwo, yaniriza omwoyo wa Mukama. Amiina. Mwebale kukkiriza kuwa Mukama waffe Yesu bulamu, kubanga oyo yekka yabusobola. Kwata ensawo yo, kwata money pass yo, kwata wallet yo, kwata CV yo, kwata flash yo, okuli ebintu byo biyimuse mu maaso ga Mukama. Amafuta go g'olina gakwate. Ali ku Salt FM nawe ali ku Salt TV, Salt Media App, YouTube, Facebook, TikTok. Money pass yo ne wallet bikwate. Bank account giwanike waggulu, situle ebintu byo. Wanika bulungi ebisumuluzo bye bya bizinensi. Gy'ogenda langira omukisa gukusookeyo. Gy'ogenda langira omukisa gukusookeyo. Gy'ogenda langira omukisa gukusookeyo. Kulangirirako omukisa okukulembera. Amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gegatte naawe. Byonna by'okola biraba omukisa. By'otunda bitambule. Akawunti Mukama aziloadinge. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya erya Yesu. Ebadde byagaana byonna bigonde, kubanga gwe twesiga taliiko ebyo mbu waliwo ekyagaana. Wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Golozo zonna Mukama akuyamba oziteeba. Golozo zonna zinywe, ebigendererwa byo bituukirire buli lunaku. Nkusabidde omukisa gwo n'ogusinga okutegekeka n'ebintu byo. Mafuta go nga wadde eri Katonda, kyonna ky'ogakozesa Katonda yeerage. Bizinesi zo zirabe omukisa. Ofiisi ogirabiremu omukisa. Eyo mu ofiisi gy'okolera Mukama akuweereyo feva. Emirimu gyo gyonna ogitolereko feva mu linnya erya Yesu. Yimusa ebintu biwaggulu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo osaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor.
the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Harwane n'abalwana naawe Mukama. Awakane n'abawakana naawe Mukama. Akwate engabo n'akagabo. Katonda akwetolooza obukuumi. Kusabira omukisa ogusinga okutegerekeka okuva eri Mukama. Kusabira obukuumi obusinga okutegerekeka okuva eri Mukama. Kusabira omukisa gw'abaweereza bonna ogwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Kusabira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukisa ogugaggawaza ogutaliiko wadde akatonyezeko obuyinike. Katonda akugaggawaze n'omukisa ogutalina buyinike. Gutwale yimusa ebintu waggulu. Kitange bw'aŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango mu linnya erya Yesu. Akuwe irresistible favor. Awakane n'abawakana naawe, alwane n'abalwana naawe. Mu linnya erya Mukama Yesu buli lunaku Katonda yerage ng'ali ku luuyi lwo. Akufula ebiruboodi kwateeka ebintu bye. Emirimu gya Mukama girabikire ku gwe. Bangi bakyuke bakomewo eri Mukama nga balabye amaanyi ge agakolera mu bulamu bwo. Mu linnya erya Yesu ekisa kya Mukama kikulondolere ddala. Yimusa emikono egyo waggulu. Ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimo kw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Mukama abampeera omukisa yonna gye mulaga bikwate mulabe omukisa. Tutuuse ku Sande no nga buli omu alina obujulizi mu linnya erya Yesu. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Solo TV ne Solo FM sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Solo FM, ng'oli ku Solo TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Solo Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 076 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 000003. Oyinza okozesa 070 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujjingo Aloysius. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo *165*3#. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo *165*3#. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 644757. Merchant code yaffe eri 644757. Ereeta amannya ga Solo Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga
185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bojinyiga naye ereja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Salt Media app boboji kebedde eri kawali akasonda akagamba contribute. Osobola okwesa Salt Media app bogoberera emitendera egiri okwo nawe n'osindika contribution yo. Ali ku Salt Media app osobola okukozesa akadirisa akakali ku Salt Media app yo akogera ekigambo contributions n'ogoberera emitendera nawe n'owereza contribution yo yonna gy'oli. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatidde ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa.